naye bannange nze tewali muntu yannumye ng'ono Munnayuganda Joshua mbu yaseeredde n'agwa n'afa ne bannaye eddungu just lwakuba bannange kitalo nnyo nnyini ddala Munnayuganda omulala afudde mu ntiisa. Joshua ebyo ddala awezezza Bannayuganda 5 mu bbanga lya nnaku 6. Kiki ekitta Bannayuganda eyo kati ono kigambibwa mbu yaseeredde n'agwa mu kinaabiro. Imagine wabula abamu abetusobodde okuba nga twogerako nabo bagamba nti omusajja atabadde mulwadde aserera busereza atya n'azikira byannaku, naye tusaba ab'obuyinza nkusaba kavidiyo kano ka liking buli ali ku kyeyo ebyaddala kusooka okasharingire muno mulimu information ate endala enkulu esembayo awo maaso. Nkusaba ulizeemu abafamire balajana baagala muntu waabwe nakuyansi naye bannaayo omuntu teyali baddeyo naye lwakuba nakuyansi ne Joshua nga yannumye nnyina peegi gyenguddeko nga mukyala wa Kaaba ng'alajana ne ŋŋamba bambi bannange abantu abali e Bulaaya mu abali e Uganda ababakanda ssente mubasabirengako e Bulaaya oluusi tukomawo nga batusse bannange. Munnayuganda ono amanyiddwa nga Joshua kikonfamingiddwa nti afudde. Joshua abadde awangalirawo Jeberaali era ng'akolera mu kampani emanyiddwa nga Stallion. Kigambibwa nti yaseeredde okuva mu kinaabiro n'agwa era abafamire ye bantegeezezza nti amawulire bagafunye, but the problem omuntu eyabakubidde essimu bazzeemu okumukubira essimu ze teziriiko okuva ekiro ekyakeesezza olwaleero. Basaba omuntu yenna alabye vidiyo eno obakubireko ku nnamba 0775 49 0129 okwatagane nabo bambi basobole okulaba engeri gye bagenda okutambuzaamu omubiri gw'omwana waabwe okuguzza e Uganda. Nja kutwala omukisa guno okugumya abafamire olwakyatuuseewo omwana waabwe talwaddeeko, tabadde wadde n'obuzibu bwonna, naye yaseeredde mu kinaabiro n'agwa. So mu mbeera bwetyo gwe wenna alabye vidiyo eno kuba ku nnamba eyo eya 0775 49 0129 okommunikatinge n'abafamire obategeeze nti omubiri gw'omwana waabwe guli mu ddwaliro bwe riti, oba connecting ne kampani gy'abadde akolera okulaba nti omubiri gwa muganda waffe ono guddizibwa e Uganda. Ate nga jjukira nti mu nnaku nga 4 emabega tubadde twakafiirwa mwannyinaze Laura era ng'enteekateeka z'okumuzza e Kampala zikyagenda mu maaso. So tugezeeko okwesabira ffenna abawangalira ku kyeyo, otherwise ebintu si birungi. Naye nga nammwe abaagala okutikka ebintu okuva e Dubai okubitwala e Uganda oba okubijja e Uganda okubitwala e Dubai, mukozese bannaffe aba Magi Air Cargo nga bano osobola bakubira ku ssimu namba 052 457 8505 beba Magi Air Cargo. Vidiyo eno egenda kuba mpanvu naye nandisabye buli omu asobola ogiwulirize. Naddala gwali e Uganda ng'embeera ekunyize bakugambye osobola ogenda e Dubai okukola obwekkati obe wane mbu bakutwalira bwerere osasula otuuse. Oba olina mukwano gwo gw'olabye e Dubai ali mu bulamu obulungi asirenga kugambya ajangu eno emirimu gye giri osobola obeeramu obulamu bwendi. Ng'ekisooka nga tonna bagenda ku agenti oyo oba agency gye bakugambye, sooka okakase nti omuntu gwe bakugambye agenda okukolako tebamuyita Bashir Umar. Olw'ensonga waliwo documentary yakoleddwa aba BBC nga bagikoze kuva ku baana Abannayuganda abatwalibwa ne baggyibwa e Uganda nti bazze kukola mirimu nga supermarket biki, batuuka e Dubai ne babazza mu kwetunda ne batwala ne batunda ku basajja ababapama mu face mu nsonyi kigambo ngenda kyogera nga bwe kiri ababayita buli wamu awayitika, ate nga bamala okupama ku face bakugamba n'olya obubi bwe bakutaddeko. So munnange documentary eno byetandika nga waliwo omuwala eyava ku kizimbe Fule ye 10 n'afa Kalungi ono yatwalibwa e Dubai nga bamugambye agenda kukola nti either bino bagamba sima kutwala okukola mu supermarket cashier oba hotel oba security ojja sasula otuuse eri era ne bamugoberako kuba basinga bati balina ssente nga manyi Uganda bweri. Kati munnayi omwami Bashir Umar ye e Uganda ye agent waayo era bw'omukubira nti oyagala kutwala kyasooka okugamba weereza ekifaananyi kyo kitegeeza endabikayo kikulu ku kintu kyabagenda okutwalako. Era oli bwandooza walabanga ofiitinga mu bawala basobola okutundayo ng'awo bakukolerako. Kati bwe bimala oyitamu n'ofuna visa bakutwala e Dubai. Dubai osangayo omwami nze kamuyite sitaani bamuyita Charles Mwesigwa oba Abe. Omwami ono nno alina obutuuze bwe UK naye e Dubai yalina ebiyumba ebikuŋŋaanyizibwamu abawala bwe baleese
oli omwami ndoza yabadiri bubajibwa ne batuuka eno ogenda otokangwa akutuusiza awantu nga gomayimu ne babataddewo babalinza kugenda batwala ku mirimu tandika kola supermarket bikinga babagambye olutuukanga kukolera ku shopping akutwala mu mola kukyusa obulamu asooka naako akawolu kamwako nakubuulira nti kati kyogenda nokola buli omulimu gwe bakugambye kola sigwe ogenda okola agenda kuba akutwala kwetunda akutunda ku bagagga nga buli muwala amufunako ekitono ennyo $100 bwe bukadde 3.3 obwe Uganda naye abagagga bano gye bakoma okwagala amasanya ag'enjawulo sente zeeyongera waliwo abagagga nga yes mabagise potapot bakupama mu feesi ng'olina okulya obubi bwe bakupamyeko abalala nga bakuyita mu buli kituli abakuyise emabega abakuyise mu kamwa abakuyise mu matu bo ekibawa essanyu muwala ku muwala mulenzi ku mulenzi ekibawa essanyu kibagenda nakyo kati munene n'owunzikanga bw'ogamba nti ogezaako owakana ntoyagala bikola wajjidde kiri akugamba nkutaddemu obukadde bwange 10 okuva e Uganda namala n'akugamba either mumusasula ogende ate n'akugamba ne wanaakukoledde shopping obadde olya kati tebukyaliko nyibuweza obukadde 2 kati bambi bawunzikanga bali staaka kuba ye akugamba either bw'oma otandiseeko mumukolera tosobola kivaamu bw'okiviiramu omanya ekiddako oli likely okufa kati ono omuwala gwe banoonyerezaako gunde gwagaye yava ku kizimbe kyawunzikiddwa nga omwala oyo alina okuba nga teyetta nti yakoowa obulamu n'avaayo ba yakoowa ebyokwetunda n'agwa babagaye bawulira oluvuuvuumo nga alina gwalwana naye ku balko nkitegeeza oli agezaako omusindika onaawalira olumala n'asucceedi nga n'amusindika kuba oyo omuwala yali amaliriza nga abikooye abivuddemu asazeewo afunye n'omulimu omulala kati nga bambi musanyufu yakolako ennaku wazindaba 4 ne balyoka bamusindika ne bamutta kati mukwano nga tonnaba kuvaayo kakasa bannaye teri muntu agenda kukutwalira ku kintu just ku bwereere abantu bafuuka ssente bafuuka ensolo kati waliwo omwami ono nze ngenda muyita muzira omwami gwe bayise Troy ono yali embwe Dubai ngaakola namuzigira nti waliwo omulimu ogufuna gwa driver agenda otuuka nga omwami ono mwesigwa Charles gwe ngendo batera wano mwami n'omukulu nga amuwa gwa kuvuga bawala abo kubajja ku kiyumba batwala gye balina okwetondera bwe yatuuka n'alaba nga bambi bimutamye ng'awulira bubi ng'abamu atandika obbatolosa oba bawa option bafune batya we bavaamu okugenda mu mirimu emirala okutandika obulamu obulala ebbali oli bwe yakizuula awo we baakoma omwami ono yavuddeyo n'ayogera era mwami Troy tukwebaza makyazamu bamucriticinga but this guy did the right thing kuba mwakafaananyi omwami ono alina okuba nga muzadde lwaki tawaayo baana be kubatwala bakola ebyo babakola oba waliwo ne Uganda abantu abeetonda kyere yeetunda Uganda afuna ssente ntono at least gamba oyo nti kale kankutwala e Dubai wetunde ngenda kwongezaamu ssente okusinga otwala abaana b'abantu obalimbye ekkola ate obatuusizza mu birala omwami ono emmandwa bwanika yamuvuddeko ne yeetemeggula aba BBC we bamutuuseeko n'abanyumiza bagenze ng'abagenzi okugula n'abanyumiza buli kimu n'amala n'abagamba simanya ye ali UK naye yali nga yatandika nga ajja amasimu UK najja n'agatonda e Dubai kati n'atuuka mu bigundi ebyebbeeyi nga Marina alaba mulimu abagagga bali obulamu temuli baana baabuwala bwe bayinza kukwana biki bwe bityo kwe kutandika ako kagurupu kati n'afuna agent oli ne bateesa nti yagenda kuleetanga abawala abalimbe nti bagenda kukola bwe batuuka eno ono ng'abayingiza bino ye ng'afuna ssente just like that so kyekyo omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi katonda bakuva Uganda oli agambye ngenda kukutwala ojja sasula otuuse ye talina bakikaaki kyoga bonna bali mu bawalabu bakola olyoka oyagala ebya layisi ebyokukutwala osasule ng'otuuse layisi agwera mu buwanana layisi agwera mu buwalana at least funa akuwola omanye nti kosasule bw'olituuka oli muddiza daani banaabo agw'otamanyi kuga nti agenda kutwala simo n'asasula otuuse ogenda wonzika mukwano nga bakututte kukola ebyo bakututte banaye omuntu akuliisa obubi olaba obubwo bw'otasobola kutunulako ng'obumaliriza n'ogaakambikeko tooyi nendeko gifurashinga naye ate oli abo kutadde mu feesi ng'ate olina obbuli oba abukutadde mu kamwa abaana bw'otuuka ng'obalaba obulamu bwe babeeramu beevaako gw'olaba omwana yeeyisa mu ngeri y'enjawulo naye nga just yeevaako ne teri muntu alya bubi asigalamu magezi oba asigalamu mbeera erowooza obulungi oba okubeera ak'obuntu so kyekyo
omwami bamuyita Charles Mwesigwa oyo ye sitaani gwe twakafunako e Uganda pozi n'oli agent abawandiisa gwe bayita Omar Bashir bokka bingenda okusobola okuteekawo